Bannayuganda bakukakkana oluvannyuma lwa Janet Kataha Museveni okuba nti no yalabikidde ku listi y'abaministers eyafulumiziddwa olunaku olw'eggulo ng'efulumizibwa omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda. Jjukira nti wabaddewo olugambo olutambuzibwa nga lulaga nti Janet Kataha Museveni tali bulungi mbwera ali bubi ate ng'abalala babadde bagamba nti yava dda mu bulamu bw'ensi eno. Ate nga n'ekyasingira ddala okuba nti kyeraliikiriza bannayuganda kwe kuba nti Pulezidenti Museveni we yali alayira munnange ono teyalabikako. Naye oluvannyuma lw'okuba nti afulumidde ku lisiti eno kiraga nti ali bulungi era kiraga nti ssaawa yonna yonna tujja kuddamu okuba nti nno tumulaba. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Gano simanyi bwe gagenda kuleka ba ETA na babigambo boys naye maama Janet Kataha Museveni abadde Minister wa Education and Sports mu kisanja ekiwedde President Museveni ng'ayita mu buyinza obumuweebwa ssemateeka ono amwapointinze nga Minister w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu kisanja kino akomyewo nga Minister. Congratulations our jajja mama, tukukiririzaamu, tukwagala nnyo, tukwagaliza birungi byerere muggwe tukuyinamu essuubi. Weebale effort ennene gy'otadde mu education system, weebale obutaweera enkyusa ey'ebyenjigiriza n'ebikulu ebingi ebiri mu sekita eyo, era tukusuubiramu birungi byerere ne ku kisanja kino ne ku appointment eno eyokuva 2026 paka 2031. Mama Janet Kataha Museveni mu kisanja no sleep, mu kisanja no corruption mwali. Kati gwe ETA bamwamwa boys nsaba weteeka omuguwa mu bulago kubanga ne kino ekisanja tugenda kutambula naye. Yonna gye mutuulanga mubijweteka. Mama Katonda ali naawe era tukwagala nnyo, tukwagaliza birungi byerere. Congratulations mutabani wo muzzukulu wo Calvin Kayanja, wendi nnyo okulaba nga buli mwamwamwa mukuba amawulire ag'essanyu gano agende yetugire ku munyanya. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Tugenzeko wa Chosen Becky, mwenna mugambe nti Chosen Becky juu akyagenda mu maaso n'okuba nti nate asiima Mukama Katonda olw'okuba nti munnange yamusisinkanya omusajja amwagala n'amunaazaako ennaku ya Dictator Amir. Timu Dictator Amir munnange temuyomba naye nga ono nno ajjukira nti no yasooka n'alyoka agenda n'omwami we ku ka vacation era yavaayo n'akyogera nti ye yataddemu ensimbi. Okitegera kaakati ate we baakomyewo bwe bati babadde bakatuuka nga munnanga ate kapate kalumaawo nga bambadde black bona bonna banyumye n'ababaddeko. Okitegera kale nno omwami oba mwami Sekajja oba professor munnange n'abeera nga ate asiima omwami we nonno n'abaweereza n'akayimba akagamba nti aboogezi babaawo. Mwogera bingi naye mbu tebatidde, kapo yaabwe ejja kubeera nga ewangaala. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Bannange mukyala wange, thank you so much. Sokoddeko wali ndi kabaka awo mabulira akazinga kwa ate ndi kabaka kimwino kimanyi naye munzikirize nfukamire ku mukyala wange akakkana mela era akamufukamirire anti ni musajja muganda nze gye nakulira nze gye nakulira ffe abalenzi tufukamira niwe bamukulu ine. Thank you so much, webale kunjagala onyiiza n'enkunyiiza bibaamu ebyo mu bufumbo si kyekyo naye amazima gali nti njagadde nnyo nkwagala weebale nnyo kigambe neighbor buli kimu ky'okoze mu bulamu bwange okusinga okunjagala. Kwagala nnyo nkwagalira ddala. Kyemmanyi guno omukolo guba gutegese n'emikwano gyo nsiime nnyo nsiimidde ddala mbadde sikisuubira nze mbadde ate yampadde dde ebirabo before naye gwomanyi omuntu okuteekamu akanyonyi si kintu kyangu. Eya tiketi ogimanyi
si kyangu. So webale nnyo, webalire ddala mukyala wange. Sina bigambo bingi kubanga nze buli lunaku mbikugamba. Aboogezi njagala bankweyo akayimba aboogezi babaawo. Bwe kimanye we tuli gumite era tugenda beerawo forever. Thank you so much. Abazze mwenna neyaza neya munnanga abantu bangi bavuddeyo ne babeera ng'ate bagamba bekikwatako okuba nti balekeraawo okuba nti baleeta Moses Ali nti mu lujjudde lw'abantu mbu kubanga engeri gye yeeyisaamu si nnungi akaddiye ate nga kirabika n'obulamu bwe tebuli bulungi. Katubeere nga tukuwa obutambi buno. Bannayuganda muli mutya mugyebaleko. Eno video kangikolere famire ya Moses Ali. Mu butuufu Moses Ali taata ayina abaana, ayina n'abazzukulu, ayina n'abako, okitegeera, ayina naffe Abannayuganda basavinze ebbanga eddene. Naye mbadde mbasaba wabeerawo omukolo gwonna ogw'NRM oba gwaki bambi mwogere naye, mulekerawo muleeta mu bantu, mulekawo muleeta mu kamera bambi mumwononera ekitiibwa kye, ekitegeera. Olaba naffe basavinze Abannayuganda tuluma omutima nga tumulabamu eyo status, naye ate mwe famire ye. Badde nsaba gavumenti emukolere buli kimu naye ng'ali waka, oba musala gwe mupi bagumuwe oba biki, ne muleke muleeta mu bantu, muleeta mu kamera. Bannange, it is too much. Jeno Muhoozi vaayo ku nsonga eyo. Mabulabe Jeno Moses Ali ngali ekolo mukulayira musajja atunga yemagaza bwati alinga akubiddwe yawe ena atadde akatambala mu kamodozo baba biyetangira kati kino kakibagambe. Jeno Moses Ali, the senior politician and a former serving PDF officer on the likes of Jeno, mumateeka takirizibwa kubeera mu kifo kyonna alina kubeera ng'awummudde. Secondly, omusajja oyo simanyi intentionally mumuswaza. Are you exposing Jeno Moses Ali to that extent? Muswaza ekitiibwa ky'omusajja oyo mulaga nti Uganda musobola okuleeta omuntu atasobola kwogera okwekolera ekintu. Muswaza eggwanga kyekisooka. Muswaza omusajja oyo. Mpulira bulungi? Ne famire simanyi kyerowooza. Olunaku lumu mujja kuba muli awo Moses Ali ajjemu empale n'andawe yazikwe wansi olw'embeera gy'alimu. Kamera nga zimukutte ajja kujja mu public nga muli ku mukolo omunene. Windows zikajjemu engoye azikudde wali ng'ali bwereere. Ani gwe mugenda okunenya, if I may ask? Bule mugenda giteeka ku Jeno Ali ng'omuntu mu mbeera mwali nekyakoze ntakitegeera, ajja kuba takitegeera kubanga takyaliwo. Ajja kujjajjemu empale yeyambule mu public. Mugenda kunenyani obanga intentionally mu kuswaza musajja oyo. Ninga neera mwamweyambisa kubanga mwamanya nti Moses Ali yalina ekibinja ky'abayikira mambuka ga Uganda. Mwalina mukola mutya mupikira byabufuzi mpaka kuwulira kufa. Ninjera kubuuza Museveni ne famire zammwe, Moses Ali akyalina bulabe ekikugu, akyalina bulabe ki mu ggwanga ku mbeera gy'alimu? Mulekera okuswaza Bannayuganda nga mumwekwese mabega. Mwekweka mabega mu kateni ne muswaza Bannayuganda. Oli ajega bobe baswaza tebalaba batebategeera. Akubuuza ekibuuzo ekyo mutuufu nnyo. Naye nja kuddamu bwe nti bategeera era balaba. Ne waliwo embeera gye mutamanyi yewa. Ekisooka
mu Uganda okusurvivinga nga toli mubbi si kyangu era abasurvivinze nga si babbi those are the people we call heroes obanga bakola entegeka ate mind you Museveni mulogo abantu abona batekako spell kikibanga ekikolimu bonna buli ali mu government ya Museveni ng'akwina office gyakutte omu bonna baliko ekikolimo ekibambala to behave the way how they behave. All people in NRM, they were cast by Museveni himself. Find it out. Chobola osanga professor ngalooza ngo wa senior 4 eyamoteka mu mbeera eyo Museveni nenga talina yawadde degree n'osanga doctor ngalooza ngo mwana wa senior 6 nenga ekyo spell Museveni gyamoteka ku mu controlling awo n'osanga ina PhD mu government nenga alooza ngo omwana nga graduate lwaki lwa spell Museveni classes yabateka ku oba controlling awo ba lawyers abaina zi masters abaina buli kimu kyonna kyo nga Museveni yabateekako ebikolimo babeerawo nga balinga bamawe they praise him ninga bo praisinga talina degree yagala tulaga emwongerako lwaki kubanga tebamanya ni gwe badiringa naye ekirungi mwawudde audios ezayitinga endeza bana byabufuzi nga bali mu masabo ebyanita amongi mwabire tebiriko okugamba nti these people they worship Satan all politicians na bakibagamba ni ba politician bonna mu Uganda ba devil worshippers bonna ba devil worshippers gwe misana omulamu kyachi mu kerezia nga bazze nti Yesu mulungi haleluya mukama yebazibwe eyo deception. The real fact is bonna basula basiba kubasawo baganda. One, of protecting emirimu gyabwe, of protecting obubbi bwabwe, n'okusigala mu yafesi ze balimu, n'okulega emisango. Kiki batwala mu misimu ki? Mu masanamu. Okitegedde bulungi. Kati omala okutegeera ensonga eyo, naawe ne kikuzaayo. The moment kasitoria mu struggle kwe, togenda kwawukanako na bali, ogenda fuuka ekyo. General watyo. Kadaga mubagambye. Kati yabe yambisa kola ekyo. Kati takatujja kuona aliko. Ensonga zeyali speaker wa parliamenti Anita Anet Among tezinnagwa. Pastor ina kyagamba wano. Anita Among. Mukamba bule waliwo ebintu bye tukola omuntu n'otamanya nti nno oyina kyokoze. Tewali kintu kikoleddwa abaana ba NUP mu makomera gye babasibira kye batakoze Anita Among. Abadde speaker. Mumanya abasajja kye bakoze speaker mmwe n'enkibabulya mugenda kusonyiwa speaker. Abanyarwanda kye bakoze omukediya. Jukira ye talina wakuddukira aliko sanctions. Basoka ne bamufateninga to be eaten. Nafuna sanctions n'atandika okuvuma ensi gye yandiddukidde ezandi mutaasizza nafe abaali mutwitize ne tugamba free Anita Among. Fenne yatufuula kasasiro. Kye bakoze Anita Among. Mumanyi kye bakoze Anita Among. Mujjukira katambi Anita Among ke yayogera ne ASP Asimwewire. Bamugambye yali ayagala obuyinza. Abadde agenda okujjako gavumenti. Nayagala asooka aswaze Museveni. Alyoka mulumirize nga bwe yatta abantu b'emukula. Ne yeegana akatambi nti sikake. Akatambi kye kakoze Anita Among. Kati juzi nenkomawo nenja nembagamba Among alina obutambi bwe yakwata ne bwe yali kodinga. N'abutereka. N'abagamba bwe bamukolanga ekintu babute. Bwe bamusiba oba bwe bamutta buteebwe. Ekyamazima abulina. Binjukira mbimanyi. Bamubuuziza obutambi obwo. N'abwegala n'agamba tabulina.
ne bamukubira akatambi ke yayogera ne ASP ng'alumiriza abantu abaafa emukula n'akeegaana ne bamugamba anti watukwata obutambi ne bamukwata obutambi ne bamwambula engoye zonna n'asigala bwereere ng'ali naked ne bamugamba sitama wanika okugulu bend over kye baakoze Anita Among buli munyarwanda alina siriimu buli munyarwanda abadde bw'abaayo omunyarwanda abadde yeegombako ku Anita Among yamufunye kye baakoze Anita Among emiryango n'emmanju kye baakoze Anita Among kye baakoze Anita Among ne bamubuuza ekigendererwa kye ekyokufumbirwa magogo n'abagamba mbu ye okufumbirwa amagogo yali ayagala kwongera kusembeza NRM mu Eastern Uganda mu Basoga ne bamugamba olimba wali owamba bitundu ebyo osobola okufuna obululu bwa president ne yeegaana n'agamba magogo si official husband we biri byali political okusobola okugira mu parliament ate ng'ayagala nakuyambako ku Museveni NRM eyongera amaanyi mu bitundu ebyo yeegaanye magogo naye abasajja kye bakoze Anita Among tulaba ng'ebintu bino oyinza obutabikkiriza kye bakoze Among gwe abasajja beebase ku Anita Among lukalala emiryango ate n'emmanju buli kye babadde bakola abaana ba NUP Musefu awuzeeze eyo kyonna baakimukoze baamugambye nti watukwata obutambi n'obuwa ASP watukwata obutambi n'obuweebweru bute naffe tuta obubwo bamugambye simanyi fumita obugere mutaka simanyi kola kinga kola biki ne bamugamba kakati tema ensingo batemye oli ensingo ne bamugamba kakati tambulanga zoro simanyi kola biki nga buli ngenda afumisa obugere mutaka ne bamugamba bend over n'abendinga muganda wange zi high caliber Abanyarwanda bazanyidde ku Anita Among ne bakamala bukamazi ne bamuteeka mu ruumu ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa ayagala yayingira bw'amaliriza ng'afuluma nga ayagala ayingira weebale Yesu weebale ekigera kyogereramu ojjukira bwe wasuffocatinga Ssegirinya Anita Among yeegomba Ssegirinya eyafa naye n'okufa kumwekwese Bayibuli egamba Bayibuli ekyogera nti omuntu alyegomba okufa nokumugamba tuleke twako okutirimbula abantu ffe twesonyiwe bambi Uncle Chumi amaziga gaamuyiseemu era n'abaako bye yannyonnyodde yavuddeyo n'alyoka agamba nti kye kiseera okuba nti nno omwana ono Joy amuwaayo mbw'agenda kubeera ng'amuwaayo ayinza obutaddamu kubeera naye olw'embeera ndowooza abafamire bambi gye bamutaddeko okitegeera bw'ati bwannyonnyodde ensonga ze atuukawo ku Sande nalaba nga neetaaga mpeeyo Joy kuba simanyi Joy bw'akula ayinza kulowooza ki ayinza kwagala ki nze manyi nga Chumi mama wange yafa nga ndi muto taata wange n'afa nga ndi muto nensigazaawo jjajja wange azaala maama naye mama okufa nalaba bingi ku jjajja wange era kati jjajja wange yakaddiwa yalwala naye namukyawa ne taata wa Joy muganda wange twamukyawa nze sirinnya wajjajja wange azaala maama
olebe byatuukawo bye nalaba bye yakola nga tukyali bato, you know. So mwena badde baagala Joy nange nga mwendi kekaseera njabulire Joy. Okubeera ne Joy tekitegeeza nti nze nali sisobola kuzaala oba sisobola kuzaala. Nagala nyanirize Joy neme kubanga abatatwaniriza, you know, like oba nkyogere ntya naye n'ensonga saagala Joy abere mu mbeera ffe gye twabeeramu. Twalina ab'eŋŋanda tebatwaniriza, twalina abakojja tebatwaniriza, twalina bamama tebatwaniriza, twalina basenga tebatwaniriza, twalina bataata tebatwaniriza. Ne tukula ng'abanaku abasembayo. Kati nali sagala kituuke ku Joy. Ekyokubiri, essaawa zino nga we mulaba mutabani wa Biswanka mwana muto n'omukazi mwana muto. Nze sometime back nali nakajja Kampala nafunako olubuto naye nga simanyi na lubuto kyeki. Jamukisa mubi nalugjamu ne ndowooza era ne ntegeera. Mu kuleeta Joy nayagala maama we asanyuke. Kozi mama Joy yali agifudde ennaku. Kuba taata wa Joy mwana muto yanzirako. Taata wa Joy ndoza n'emyaka nga 19 kati. Ensonga za Black Sugar tezinnaggwa kakati ate bazitaddemu ne maama we. Naye bannaye. Aha, entalo z'okumutimbagano baziteekamu n'abataziriimu kakati baleese bwino ku maama we. Kati njagala omanyi nasirise n'olowooza nti ndi mujjega kati katutambule n'eddoboozi gw'oveewo wako gw'omala ompakanye nti oba maama otasiika muwogo n'okusiika paani asiika muwogo ne capa naye ku miidiya gw'otulose oli wa kitalo nnyo. Abasajja obanyooma, abasajja obavuma, abakubuddamya bonna bafudde kaceere, ovumye nazaalawo tomulekedde wadde kantu konna, fe abakugambako tutyobodde. Ovumye ku bamaama b'abantu ozizze ku bakyala b'abantu nazaalawo n'osooka omutyobola n'omuvuma n'omuyita buli kibuga kasiro yenna. Owulira otya nga gwe nnyoko otandise okuba nga ebifaananyi bigenda kufuluma ng'ali wali mukazi wattu. Gundi gwe nze wamazzi jampola naye kankulage kankulage nti kati gwe nkulina nakumaze nakwetoolodde ozanya ne meeya abammanyi bammanyi era kyovola bwe baalabye ebintu abanga nti owalanibwa omulala n'otawalanibwa meeya ku bino bikeesi byembeeramu nze okulondoola obulondoozi okunoonya fokisi tutandike ye lwaki mmenyeka. Niwasiika chapati naye nnyina alina olugambo aliko embaliga nja mukuweereza kanneekako emmende yewa muzeeyaawo oli omwana bannaye fe abamumanya atusesa badaayi nansi yeekaza aye bino munnaye atusesa bw'abanga n'omwana teyamuzaala mu kitaawe fe abamumanya atusesa. Haifemu omuwala we Haifemu yamuzaala mutaata we oyo yafa ow'amagye. Ffe tubimanyi lwakuba tusirika. Talina bbaawe yamuzaalamu omwana, taata we yamuzaalamu omwana. Kireka yonna ekimanya naye banaye omulaba ng'ayasama banaye omwana oyo ayasama. Kazibwe Kapo eggaali yiino emuyiseemu liri pazo talina bigambo birungi eri Kazibwe Kapo oluvannyuma lwa Kazibwe Kapo okuba nti no yavuddeyo n'abeera ng'ate alumba taata wa Shawa. Kubanga mu katalogo mu music wa Uganda tolinaamu kifo ng'oggyeko bino ebibozibozi byonyumya. Bino ebibozibozi byonyumyanyumya ebyo. Taata wa Shawa comedian bwe yazze n'atandika okunyumya abantu ne bamwagala ku internet n'owulira obujja ne fitina
n'oyagala omugobe abaana b'omuwabulamu babo abaana b'oyagala omuwabulenga bw'ayogera babo olagedde oli gwakola naye akantu mutabani we effitira wagijjeewa ate bakefuula akantu akalungi bwe bwefuula obw'omutima obulungi nze nja kutunuuliranga buli wano omuntu mumukubemu ttooki bwe mbanga nnimbye mwogere taata wa Shawa anyumidde abantu azze akoze emboozi gw'olowooza ku TikTok gwana anyumya wekka ku TikTok gwalina emboozi eziwooma njagala okugamba kati omusajja bw'ayiga simpase vote ako kakazibwe kapaako kekamalawo kalya ya Abdumulasi akukoola baako Abdumulasi azze mu lyaso obumukenesi akukoola akasajja ako sinira kigambo kiwooma gy'oli wazijonkera naye muno okwefulumiza ne munzijonkera muti Biswanka avuddeyo n'alyoka agamba bekikwatako oba ab'ebyokwerinda babeere nga bamuyambako okuba nti nno munnange afuna omwana we oluvannyuma lw'akatambi akafulumye nga munnange ono omukyala gwe yazaalamu omwana we alinga ali mu kutulugunya omwana. Kaakati yagambye nti ayagala abeere nti omwana amuweebwa ye afune abamulabirira. Mwana omuto bebi lwaki akubwa empi kitegeeza eyabadde amukuba sijja kugamba nti musiru naye bw'ataba musiru obwongo buliko akayisa ate maama w'omwana wo ati kyenkugamba nti bw'ataba musiru asobola nga obwongo buliko akakola ki akayisa nga tali mentally stable oyo kennyini mukubira essimu emirundi egiwerako nzize nga mukubira nga munoonyako mugamba aleete n'omwana nze kennyini jasi n'okumusitulako yaŋŋamba taswamumpamu newezibe eddakiika ezo 5 newe nalabye akatambi ako namunoonyeza kuza abantu bangi mikwano gyange oba ne bafaani bantuukiridde nga baŋŋamba Biswanka omwana bw'abanga oyagalaga ekimukubya mbw ali bubi lwaki omwana kyo tomutuwa ne tumukuyambako kuba naawe kennyini toli steady naye ng'omuntu okitegera ate nga nina bafaani abankwatirwa ekisa kati we nakimugambyeko yaŋŋambye temukigiza nako nze omwana wange ali bulungi ebyo bikazi byo bye byagala omwana kyokka ate akaba nti ali bubi mbunze nina okufuba kuteekawo embeera yonna okulabika nti odda ku ttaka kati ne ŋŋamba omuntu ng'oyo nyinza mukolera ki okaaba lumu mba nva kuyimba yampangirako abatemu ne bankuba nali mu kamotoka nga nakapangisiza na bupangisa ne bakaasayasa endabirwamu nengera bawoze ebyo mbu lwaki wali addemu waffe kitegeeza abavubuka be kati era newe namugambye ku by'omwana kate oba oyagala okwesembereza omwana wange mbu nsobola okupangira era abayaaye mbu tukukwate tukuziike mu ttaka ng'oli mulamu ekituufu ekigendererwa kyakuzza ku 0 sina bino ebirabikiramu nze njagala nfuba okulaba nti nkubuza emirembe ojjusa ekyakuzaala osegede kati muntu ng'oyo mba ninamukolera ki kitegeeza mba ninakuyambibwako baabuyinza ebintu bingi ebirimu okutiisatiisa ekikabo ekityo bwe bijja omuntu ng'owa bulijjo oddukira ku poliisi kyo wakikozeeko okudduka oba owaaba omusango mbadde sinaba naye ndi mu nteekateeka that's why nasose okuwandiika ne ku internet ntegeze ku bawagizi bange omuwala oyo anoonyezebwa alina information emukwatako olirwedde okuyambako ofiisi ya minisita Balamu bwendi kubanga ekyamazima kati okuba omwana omugamba mbu lwaki afaanana taatawe bw'ate nkyakakuba either ayagala feemu kumumanya mu ngeri eyo bwetyo olwokuba yazaala mu serebulite w'eggwanga nakwagala kutta ttanalinnya nze ab'amateeka era bakwasisa ensonga be bayinza okunnyamba kyekyamazima simanyiibwa wenyinza basanga naye nabo balaba ebigenda maaso mu ggwanga ya so bw'aba nga asobodde okunkwasaganyizaako ensonga gitunulemu bwe kiba kyetaagisa omwana bamunkwase nze nina mikwano gyange abantuukiridde ab'enjawulo abasobola omulabirira okubeera naye nange kennyini nga wendi bwetetambudde obadde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel kankusobere nga osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba